watu ngenda kusaba ntambuliza akatambe kano tonna kyofeerwa obwenyi bw'ekitabo si bwajjajjaawo tubukolerako nnugu okujja nga toli wankyukakyuka kwata wansi mu kapeesa akashare osharingire buli gwosobola okusharingira osharinga emirundi 9 gyokka akamu akasigala kateeko page wa account yo omuntu atalina muggookirewo access ku account ye n'asobola okulabirako page gye eri twagikola baagiwamu ennaku 6 tezinnaggwako tujja gikolerako naye tukyali wano bwe mala okusaba okutambuza akatambi kano nsaba ompite President Robert Kyagulanyi Ssentamu omutaagingira ajjeko wano n'ensonga ze ngenda omuliramu omutegeeza nsaba ompite olukiiko olufuga ekibiina kya National Platform lwasigala e Kampala okulira omweka wa President bonna abaana abaliyo nsaba ompite bakomere betukola mulimu gwegumu ku social media bonna bajje wano nsaba bannayuganda mwenna abalina abaana basomero mujjeko wano nsaba ompite Dere Drinking General Muhoozi Kanyarugaba Nyandi Yosoferi Jeno Sali Musale nao bonna ba NRM abali ekyankwanzi then tuleke tutandike video ngenda kusooka kuyisaawo obulango bugenda kubeera bubiri then tuleke tusimbule video eyatulese akalanga akasooka kasoma People Power National Platform UK demonstration. The demonstration took place at the Ministry of Defence London. The Labour government of Keir Starmer should stop training death squads in Uganda. At the Ministry of Defence, Whitehall, London, SW1A to HB. The demonstration will take place on Friday, 19th June 2026 at 11 a.m. up to 4 p.m. UK time. Free all political prisoners in Uganda. Sanctioned dictator M7. For more details, contact the Leadership of National Platform UK chapter. Kale bakutegeeza gwenna ngoli mu ggwanga lya Bungereza beera mu kwekalakaasa kuno bakutegeeza nti mbere mbungi nnyo musobole okubanga mutambuza ensonga zino ensonga tezinaggwa mpaka kuwulira bubi. Alright, ate bo abakulembeze ba National Platform sako People Power mu ggwanga lya America naddala mu kibuga Los Angeles bakutegeeza nti New Diaspora Los Angeles Convention 2026 theme onwards towards Uganda's liberation. For hotel booking, boat cruise, registration, please contact the Leadership of National Platform. And the convention will take place on 13th up to 17th of August 2026 at Hilton, Los Angeles, 5711W Centenary BLVD, Los Angeles, California, Hilton. For more information, please contact the leaders of National Platform, California, USA. Kati obulango babuweddeyo obulango mala okuggwayo tugenda mu security alert. Bwe mala obba security alert ndio tukusimbula information eyatulese. Nsaba mumpitire muntagingire ku ba fake opposition abali mu Uganda nabo bali ku video ya leero kubanga nze ngenda balangira sigenda baleka okwebuzabuza kususse ngenda balangira. Bwe mala okuyisaawo ebigambo ebyo katusooke mu security alert eziri crucial ennyo. Security alert esooka yiruwa. Nsaba aboluganda abako n'emikwano. Aba abantu bonna bakomeri baffe abasiba makomera ag'enjawulo. Okuli bamaama, bataata, abakyala n'ab'enganda. Bobanga security alert eno njagala ogiwulire bulungi nnyo. Museveni ensi mutaddeko amaaso. Nabaga Museveni taleka bujulizi. Kati essaawa zino balina enteekateeka era nga weeri egenda mu maaso ey'okutandika okutugumbula n'okutta buli muntu yenna eyavaayo lunye n'ayogera nti omwana wange yawambibwa, mwana wange yattibwa, mwana wange ali mu kkomera. Nga kye baagala butaleka bujulizi. Kati obanga oli mama wa musibe ali mu kkomera, oba oli mukyala wa musibe ali mu kkomera, oba oli mwami wa musibe ali mu kkomera, oba oli relative ng'oli muntu wali mu kkomera, weegendereze gy'onywa, gy'otambulira, bosinkana na bane bakubira amasimu. Enteekateeka y'okubajjawo omu ku omu egenda mu maaso nga kye baakola mukyala wa Kibalama, kye baakoze mukyala wa Ddamulira, n'abalala bagenda kibakola. Naye nga bagenda kujja batambulirako bamanywa gye mukima eddagala bwe muba mulwadde
gye muliira oba bayita ku mikolo bakiki bonna basobola okukolera kye baagala bakuwa obutono obufa. So yenteekateeka weri. So muganda wange yenna ng'owulira message eno gisindikira abantu abo obategeeze nti beegendereze nnyo mu ntambula yaabwe gye balira buli kimu kuba Museveni yayagala kujjawo buli omu ng'akuliyetinga ettera oba fiya mu bantu abo. So mbere nga mbamanyi bulungi nnyo obategeeze abantu abo. Security alert ey'okubiri. Waliwo enteekateeka ewamba ba comrade bano abana amanya ngenda gamenya. Waliwo enteekateeka ewamba ba comrade bano abana ng'ekigendo bawambisa Direct Drinking General ne kitaawe Muhoozi Kanyarugaba saako ne Salim Sale ne bambega bali mu government bo balowooza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu waatali mu Uganda bano be batambuza business ze, bano be batambuza obubaka, be bamanyi ebintu ebyekyama naki ekigenda maaso mu ggwanga be bakitambuza ku ground n'abanga ebintu bitambula bulungi nnyo. Kati bagambye nti baagala kukwata abantu bano babasoye kajoji w'ebibuuzo sina kintu ekiba kyetaagisa banyiga basobole okubanyiga boogere. Naye kati gwe mukulu Direct Drinking General oba genetically modified general Muhoozi Kanyarugaba obudde bw'omalanga okwata abantu bawamba lwaki obudde otomala n'ogenda mu rehab ne bakutereeza obwongo. Otherwise ebintu by'okola tebikwatagana myaka gyo nansi mwoli ffe tetuli basi. Abantu bano mwegendereze nnyo kubanga bataddeko ba IO kitegeeza intelligence office abalondoola wajje muliira gye mutambulira buli kimu kye mukola. Kuno kuliko mukulu oba comrade Selector Devi wonna wooli bakuteekako akutambulirako era bakwetaaga okufuna bunnambiro. Kuliko muganda ffe gwe bayita General Sensa Mbogo naawe yonna gy'otambulira na gy'oliira manya nti oliko ba IO abakutambulirako baagala kufuna. Kuliko gwe bayita Neto naawe oba omanyi nti amanya bugana matuufu Neto naawe beera ng'omanyi nti bakutaddeko abantu abakutambulirako. Kuliko gwe bayita Kojja Mark Sserunkuuma. Mwami Mark Sserunkuuma, Kojja Mark Sserunkuuma naye wonna wooli koza akamanye ng'akoza n'owebba nti babatambulira kubalowooza nti mmwe mutambuza ensonga za president waatali mu ggwanga era mwe mumanyi ebyama bibiri ku ground nakyo ekigenda okukolebwa. So baganda bange mwenna okuli Selector David General Sensa Mbogo okuli Neto okuli Kojja Mark Sserunkuuma wonna we muli mubeere nga mumanyi nti waliwo batambulirako era abaagala obbawambisa babatwale emikono gitawumira muwemba. Ekyo nakyo mbeere nga mukimanyi. Iyo security alert y'okubiri. Security alert ey'okusatu era nga yeringa egenda okusembayo mugiwulira bulungi nnyo. Bw'oba oli muzadde ng'olina abaana amasomero ga primary mu Kampala mukono wa Kiso waliwo enkola ey'ekyama ennyo nga ne mawulire tebaagiisa wabula bali mu kusibaga abaana bammwe. Amagye gajja n'abagemi ne bajja ne basalako essomero ne bagema abaana ku kifuba nti bakuba vaccine za Ebola naye kino bakuba butwa. Bw'oba oli muzadde tegeeza Headmaster wo oba Headmaster mutegeeze nti kasita kataana ne bagema omwana wo ng'ekintu ekiri official genda okwata Headmaster amatayi kuba omwana wo tajja kuwona. Kino kigenda mu maaso mu Kampala mukono wa Kiso bagwa bugwi nga tebalanze na kulanga ne bagema abaana b'abantu nga tebategeeza bazadde bakufuna consent abaana bano bakuba eddagala effu. Kino kigenda mu maaso mu Kampala mukono wa Kiso ne strictly mu Buganda bali mu kusibaga abaana b'abantu. Era kati ne bogenda mu malwaliro abantu abasinga obulwadde mu mwoyo abasinga obungi mu malwaliro baana ne bogenda mu kiriniki zonna okwetolaawo Buganda baana bato kiki eddagala ebakuba nga bali ku masomero ku kifuba bali mu kikola. Kanijala kutegeeza ngo mwana Uganda alina gy'oli ng'olina omwana asoma mu primary waliwo ekigema baana eky'ekifuba ng'amasomero bagwira magwire ne bakuba omwana w'empiso nga talina consent ya muzadde bo ne batambula ne bagenda. Kino kikolebwa Minister of Health n'abamagye
era bajja na mondo bajja na kifuba tebakonkola tebategeze di master bajja ku era baga di master esomero libagala tubaligale obachi ne bakwata bana bamwe ne bagema ku kifuba omwana wa alwala ate gobera mbuzibu bo abagenzi kuba mulimu gwawe gwa kugema na kusanya obana bamwe ze security alert satu zembade nazo njala tusimbule video kati video y'olwaliro njagala jikola ne video yaliro eri so sensitive era njagala tugikwata empola tugiguse bulungi nnyo njagala wotategedde ng'owandika comment sitegedde wotegedde ng'agenda ku nsonga endala ensonga lwaki ebintu byonna ebiguddeyo mu nnaku zino zonna mbadde sibyogerako ng'ekintu bwe kigommala kyetegereza n'okukinoonyerezaako njagala mukwate bulungi ensonga zino tuzinyuke bulungi nnyo era muziwulire ekisookera ddala okuva omwaka gwa 2018 n'okutuuka olwaleero bazze nga bakwata bawamba batta n'abamu babuliddwako amayitire ku baana b'enkyukakyuka nga teriiyo muntu yeeyita opposition asobola kuvaayo kulwanirira ddembe ly'abantu abattiddwa abawambiddwa n'abali mu makomera bonna nga bakoze eki basirise njagala munkwate buli kibona nga bakoze eki basirise bannaddiini nga basirise bannabyabufuzi nga basirise obwakabaka obw'enjawulo nga busirise buli omu ng'akoze eki buli omu ng'asirise naye ng'ebigenda mu maaso mu ggwanga bakola ki babiraba ompulya bulungi nnyo kati bwanga mbadde nga basirise ebbanga lyonna ne tugenda mu kalukano akazzeeko Museveni ne mutabani we bakola effuji lyetaagisa okukola bonna abantu ne basirika nga teri anyiga ne batuuka notuga ntuzanya documentary wa president azanya documentary ekibiina kya National Platform bazanya documentary ne tusirika bulungi nnyo buli omu n'asirika ne kituluma ne tusirika ne tujja nga tuba proving wrong neera buli omu ng'akyesudde gwaki gwa naggamba kati akalube kaggwa president bamusalako mu maka ge ne boonoona buli ekyetaagisa okwonoona ne bakwata first lady ne bamukola buli kye baagala okukola enjuna ne bagisaanyaawo n'atuuka n'ogenda ku kitanda teriyo munnaddiini yakondeminga kikolwa ekyo teriyo munnabyabufuzi wa fake opposition yakondeminga kikolwa ekyo Mengo ekulembera Ssaalonga Mulenge Jamayiga teyakondeminga kikolwa ekyo bonna baakola ki bonna baasirika si bwe kiri nti ye kati wano wali okulya n'okukomba essowaani era akatambi mbutongole katambise muganda wange njagala tubeere sensitive nnyo ku nsonga eno era njagala ompa amatuwulirize bulungi nnyo abadde bangobereranga video zange nabagamba nti bannamawulire mu Uganda bonna ebitundu 410 bonna operative ajukira video ewe nakola video nga basirikira security alert zalinga video 3 nemba tegeza bannamawulire bonna ebitundu 410 mu Uganda ba operative kwe kuli ba YouTuber kwe kuli ba TikTokers kwe kuli ba radio presenters ne ba TV presenters nabagabo naba operative saako n'abagasaka bonna bambega ekyo nakibagambirawo openly lwakuba nti mwerabira nnyo nakibagambirawo kati ba comrade bakoze analysis ku mbeera eyabadde ewakaliga analysis yagenze okujja ekinyusi ng'abadde mu kyetuyita leaking oba spying babadde bannamawulire nekijjuliza video gye nabagamba zinabagamba ebbiri nti bannamawulire bonna mu Uganda bambega kantu zamwaki province kati mu kukiprovinga njala tegeeza buli muwagizi ne munnabyabufuzi wa National Unity Platform TV zemubeerako TV zemubeerako more special nga bakuyise ng'oli omu ku pano bwe bagenda mu Bulango presenter oba interviewer ne mudda ebweru wa studio ne mutandika okwogera ebiboozi
wegendereze nnyo calculating ebigo byoyogera ne interview oyo ba presenter. Ba presenter bali codinga buli statement yona gye mukola off the camera. Era egenda direct mbitongole byokwerinda. Boboli MP mu ndabyabufuzi wa national platform. Singa program weggwa ne mufuluma ne interview wa presenter ne mudde babega wa studio ne mutandika okwogera n'abaako byakubuuza nogezaako kwogera ebigambo ebikuba. Manya nti buli kigambo kyoyogera kyonna kigenda butereevu mu state era bakifuna. Be very careful. Ekyo si kyekinyusi, ekinyusi kyekiriwa, ekinyusi kyekino. Njala munkwate bulungi nnyo. Ndi wano twala mukisa guno okuvumirira nesse kuvumirira yenna ebikolwa ebyokutwalira amateeka mu ngalo n'okulinnyirira ssemateeka wa Uganda ebikolebwa Museveni ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba. We condemn unlawful kidnaps, arrests of innocent Ugandans in Uganda. It's a crime against humanity and it's abuse of the laws which govern the country of Uganda. We condemn the act of kidnapping and arresting innocent Ugandans. Kati njagala mbanyonyole. Ekikolwa ekyakoleddwa abasinga obungi mubadde ku platform ez'enjawulo nga bakomrade bakinyonyola bulala abakina mu feelings abakinyonyola nga bebaagala which nti buli omutukiriza opinion ye. Naye kino kyekifaananyi kye njagala akusiigire okitegere bulungi. Ekifaananyi kyekiriwa ekisookera ddala tubadde ng'okuva 2019 tukuba enduulu twekubira enduulu nti okuwamba okutulugunya okutta kugenda mu maaso eri bannayuganda baagala enkyukakyuka. Abantu abamu nga bagufuula muzannyo nti eyo bya nuupu, abaana bazannya bubaddi, abaana beewamba, Kyagulanyi azanya documentary. Okuwamba tekuliyo mu Uganda, tekuliyo, tebiriyo, bibogera tebiriyo. Era buli omu nga akinyonnyola bw'akyagala. Ompulya bulungi nnyo, buli omu nga akinyonnyola bw'akyagala. Ffe tugamba nti yeti weewaawo. Era ng'abantu abo tebafaayo kwogera bigambo ebyo. Wabula wenjagala oteeka ennyessira. Ekikolwa ky'okuwamba bwe kyagenze maaso, gwe wakifunyeemu ki? Njagala nkuwawulira ebintu bino bibiri. Nze ndi wano kwogera ku kikolwa ekyakoleddwa kubanga ffe kye kibadde ekijusi kyaffe ebbanga lyonna. Tuwambibwa, tuttibwa, tutulugunyizibwa gavumenti ya Museveni nga bayita mu bitongole by'okwerinda omuli poliisi, amagye, SFC, CMI, ISO ne Crime Intelligence. Njagala kwogera ku kikolwa ekyokuwamba. Bakituteekako nti ffe tuzannya movie oba okuwamba mu Uganda tekuliyo. Kati ekikolwa ekyakoleddwa ffe kyayongedde kuligitimayizinga bye tubadde twogera okuva 2019 mpaka olwaleero. Ntera bagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza. Wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambye muyambe ekkiriza. Dead drinking general oba genetically modified general ekikolwa kiwakoze ffe nga ab'enkyukakyuka abadde boogera ebigambo bino nga abantu babibuusabuusa amaaso oba bitabo w'amakulu ffe watuyambyeko okuggyayo ekifaananyi kituufu kye tubadde tuyayanira okutegeeza ensi yonna nti there is ongoing unlawful kidnaps in Uganda. Ffe kyekikolwa kye twayagadde okufuna mu kintu kino. Byonna ebyabaddemu ngenda bikunyolwa njagadde okutegeeza ensi. Mpulya bulungi nnyo njagadde okutegeeza ensi era ensi etegeere nti ekinyusi gwe kyewafunyemu ow'enkyukakyuka nti kyobadde olwanirira okuva 2019 nti okuwamba okutta n'okutuluguza mu Uganda bigenda maaso ng'abantu tebabikkiriza
ngera babibuusabuusa amaaso kati ye kennyini Muhoozi yabikonfaminze ng'akonfaminga nga legitimizinga ekintu kyaffe kye badde bawakanyire bennyini abakozi ba Museveni abali mu opposition. Then you should clap your hands. Ye statement yenkulu gyewandibadde ofokasingako. Ffe twafunye legitimacy mu kintu kye tubadde twadvocatingire ebbanga lyonna. Ompulya bulungi nnyo. Era ndi wano okwongera okugamba ensi. Mukoze kamanye ng'akoza n'owebbwa. Mwagwa mu katego ka Museveni aka divide and rule. Olwa self-interest zammwe. Njagala buli muntu yenna okuva ekikolwa ky'okuwamba bwe kyabaddewo. Otunuulire bonna abadde balya mu ngalo za Museveni abeeyita mu opposition. Statement ze baakoze. Ze zigenda okuwa ekinyusi ky'ekikolwa ekyakoleddwa. Statement ze baakoze. Baafunye airplay. Ompulya bulungi. Baafunye airplay. Tebaakoze general statements. Baafunye airplay ku TV, ku radio ne ku social media. Ne tebaakoze general statement. When you are making a general statement, otuwaddamu abantu bonna abadde bazze bawambibwa newankubadde bali mu kibiina kyo. Newankubadde tebali mu kibiina kyo. Wabula bo baakoze statement nga statement eno nga bakoze single statements nga zipointinga ku muntu waabwe gwe baagala. Kati kiri nkigambye nti I condemn the act of kidnapping. I condemn the act of kidnapping. Ompulya bulungi nnyo. Naye bo tunula statement ezaba fake opposition ze baakoze ku kikolwa ekyo zikuwa true definition ey'ekintu kino nga bwe kyabadde. Seetaaga kunnyonnyola kintu kyonna. Statement ezaakoleddwa abasajja abo zikuwa true definition kiki badde bagoba nakyo ekyabaddewo. Ladies and gentlemen, okusookera ddala system ya Museveni eya divide and rule ebadde emukoledde naye ng'agikola ku bali babadde akolagananga nabo so si ffe. Ffe twagala unification factor era president agirwanyeeko kuva lwe yajja byobufuzi. But unfortunately, tasobodde kufuna unification factor eyo olw'aba few individuals abalina self-interest mu byobufuzi. Era nga baali bamanyi nti bo be bankomeredde by'obufuzi nga tebalisuubira omuntu mulala kujja benganga oba kuba challenginga. Kati baafuna omuntu abenganga ate ng'ali ku mazima tagenda kukkiriza kukolagana Museveni wadde ekifaananyi. Then reaction yaabwe n'ebeera nga ndala. Gwe comrade aba agamba nti we mu president ya postinze president unification factor ya Uganda. Era nange kyensiba nkugamba nti twetaaga unification ey'ebyobufuzi mu Uganda. But unfortunately, some people they have self-interest. Yensonga lwaki badde tebakondemminga kidnaps, arrests, killings ezigenda maaso mu Uganda. All they were silent. In fact, they reach at an extent of blogging around that Noob and foot soldiers, they are just playing around. Whatever they claim to be taking place in Uganda, it's not true. But what happened at Wakariga has proven to them that whatever I've been telling the world, that it's true. Okitegera bulungi nnyo. Kati wano wenjagala osooka otegere bulungi nnyo. Bino ebigo bye ngenda okwogera byange mbivunaanyizibwako. Si bivunaanyizibwako atawagira nkyukakyuka bagenda bitegeera oba we NRM oba we FDC oba wa UPC oba wa JEMA oba wa PPF eddaga ly'enziku oba wa ADF ekibinja ky'abayeekere kikulu lwa mpuuga. Saagala kumanya bwe tobogenda bifuna. Njagala nkubike ugambe bulungi nnyo. Mu system ya Museveni y'okwezimbira opposition eyiye ebadde emukoledde ebbanga lyonna until Nuupu yajja. Ne tusooka tukuba buli system yo n'ebadde ogiteeka ku ttaka mpaka olwaleero. Era abadde baweddewo nga tebaliiwo. President bwe tuva mu kalulu
n'addusa obulamu bwe okutuuka e Bulaaya yalekawo political virtue. Which political virtue? Mwe kye mutamanyi nti etawaanya nnyo Museveni. Museveni atya nnyo ab'opposition nga si babe. Museveni atya nnyo ab'opposition nga si babe. Kati atya nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga si wuwe. Wabula bano babadde nabo mu Kampala mu Uganda abo tabatya. Lwaki? Kubanga basinkana ne boogera era ne bamanyi kye bagenda okukola. Kati omuntu atali wuwe amutya nnyo. Kati president bw'afuluma NRM yennyini badde disorganized nga temanyi kyegenda kukola. Fake opposition ebadde yavaawo nga teriivu yafa. Nga president yadduka n'alekawo political virtue okuva okulonda okajjawo era tewaliwo yajo okupayinze. Kati badde balina okucreatingawo ekintu ekibadde kirina okutwala amawulire n'okupromotinga omuntu omupya ajje awokipayinge virtue eyo. Ompulya bulungi nnyo. Kati okujja okuwamba omwami ono okumuwamba badde bagezaako nnyo okupromotinga muntu mupya ajja ateekinge political virtue Kyagulanyi waatali. Ebigambo byange saagala birowooze nga gwe bweyadeegadde mbyogere naawe olina essimu osobola okujja n'oyogera ebibyo bino byakusinziira ku sources zange. Bagezaako nnyo okwagala okuddamu okucreatingawo omuntu omulala taking over from Robert Kyagulanyi Ssentamu. But unfortunately bonna bagezaako okucreatinga those are the old political guns ezitacya functioninga kubanga zibadde kuzaava kuno zidda kuli zaava zino tekyezikyaina makulu. They are the same people abadde mu opposition nga balwana opposition. The same people abadde batula ne Museveni ate to destabilize the opposition. The same people abadde balegitimizing Museveni all along. Katosobola bagamba nti saa zino obagenda bazanya mu mizanyo bajje baveeyo ate batekinge political virtue eriwo. It is impossible tekisoboka. Mukino ntegeeza ki? Mukino ntegeeza bwe nti ekikolwa ky'okuwamba tukivumirira kibi. Ekikolwa ky'okuwamba abantu tukivumirira kibi. Naye emizanyo gye babwagala okuzanya egyo gyo gye ngwambulu. Waliwo agezaako kwagala okutwala vidiyo eno. Nkiddamu ekikolwa ekyokuwamba kibi wabula ekyokucreatinga fake opposition okwokupayinga political virtue eriwo nga muyitamu stance ekyo kikyamu era tetugenda kigumiikiriza. Okitegera bulungi nnyo. Kati waliwo njagala kufundikira statement yetu tugende ku nsonga endala ekisookera ddala. Njala tutola mukisa guno okwebaza ekitongole ekyegattiramu bonna ekya Uganda Law Council. Mwebale mulimu gumwakoze okuvaayo okwogera ku nsonga ez'okuwamba munnamateeka munnammwe Erias Lukwago. Mwebale nnyo kye mwakoze okuvaayo okwogera ku kikolwa ky'okuwamba munnamateeka munnammwe Erias Lukwago. Naye ndowooza nammwe mulaba nti waliwo obuzibu ebuluwa. Ekikola ekyakoleddwa kyadde kimala bulungi nnyo. Ekkooti zonna mu Uganda obutagenda kuwozesa muntu n'omu. Bannamateeka badde balina okuyimiriza okukola. Judiciary yabadde alina okupapulika yalina okujja ekola statement. Chief Justice yabadde alina okujja okukola public statement. Abalamuzi bonna bati tebalina kusooka kujja mu kkooti. Ekkooti zandibadde paralyzed ng'emisango gyonna giyimiridde. Lwaki? Kubanga oli ali omu ku mmwe. Kubanga ajala sooka kubuuza kiki kye baavuddeko okugamba nti bawambye omusajja oyo. Bavudde ku ki? One,
gwe bawambye si yayisa ekiragiro ekyoli omumpembe okujja okwewozaako mu kooti omulamuzi yakiyisa lwaki omulamuzi teyajja n'amukima lwaki teyakimye mulamuzi ekyo tuga nti ekiiso ky'embuzi kirekerera omussi n'ekitunuulira omubaazi nkujjira kati tugenzeeko muntu details za forensics eyayisizza ekiragiro najje mu kooti si lukwago yabadde mulamuzi era kooti lwaki teyakutte mulamuzi lwaki yakutte ono eyabadde alina okumusaavinga mu mateeka okusaavinga omuntu si musango kyekisookera ddala kati kiba kitegeeza nkikuzaayo ku bintu byenze mbasomesa nga mbagamba njagala muwulirize we are under military rule bino ebintu ebiri bya kooti simanyi kulonda byonna that is sugar coating tetulina mateeka mu Uganda tegakola bwabanga omuntu bamuyise to serve him n'akwata omuntu n'atakwata mulamuzi yayisizza kiragiro kujja mu kooti kiba kitegeeza nti judicial system yandibadde esizinga okukola judicial yandibadde eyimiridde abalamuzi bonna nga tebagenda mu kooti bannamateeka bonna bandibadde nga beekalakaasiza naye Uganda Law Society yevudde yokka newandika abaliwo nekola public address abasigadde bonna basigadde bali tebalina kyebakoze kitegeeza nti waliwo divisions among the system which nti buli lwosirika kijja kutuukirira ku ggwe olwaleero bagomuledi bangi nnyo abali makomera era bakyakwata owaliro bawambye oyo bagenda kukomekereza nga n'omulamuzi bakukutte gwe teweeyibaala nti omulamuzi tebasobola kukwata buli muntu mu Uganda bajja kukwata as long as muganye okudemonstrate nga kyemulina okukola ompulira bulungi nnyo as long as temuganye okudemonstrate nga kyemulina okukola bajja bakwata kuba mateeka tegakola ompulidde bulungi nnyo so kati ezo old script zebaza nnyo bazze bali mu kuwandiika nkyamu mwalabyeko omukyala w'omuwambe yagambye nti ye atandise okukola ebintu ebiringa Amini byeyakola nyabo ffe ebintu Amini byeyakola tebyali bituufu byonna byali bikyamu gavumenti eriko yabikola era mulekera okuwaayiriza Idi Amin Dada okujjako mwena nga mugati Museveni yabawunika nga bwe yawunika abasajja n'abakazi abali ekyankwanzi nakino kankibagambe bulijjo mwebuuza lwaki baminisita ba Museveni ba MP bonna bava ekyankwanzi nga bawenga muzika the fact is Museveni y'omu ku bantu abasinga obulogo mu nsi yonna emmere gye bafumba ekyankwanzi ebinzaali byayo n'ebirungo byonna libeera ddagala lya Kiganda oba lya kiraguzi omuli n'obunzaali na buli kimu kyonna nga kiva mu mibiri gy'abantu gye bateeramu bawonga kyovula nti bavaayo nga bawenga muzika omusajja ogonti alina PhD alina masters nga bajja mu public okwogera oyinza okulooza nti ayogera yatanvudde ejjo ku mabeere ezo enva ze balya emmere gye balya na buli kimu kye bakozesa omusajja avaayo ng'amaze obbaloga bonna lumu bagenda okuva buli omu ng'awoza emmere gye balya ebirungo ebifumba emmere eyo libeera ddogo omuli ebinzaali byonna ebirungo byonna n'ennyama enyi gye balya ekikola bikola ennyama eyo byonna ebirungo byonna avaayo amaze obbaloga bagenda okujja bonna nga bakola ki bawenga muzika kyekibatwala ng'ekyankwanzi kubanga buli lwabamanya nti kati baba abasaba omugati nti abantu bano bona katwetaaga obbawunza n'abasindika ekyankwanzi ne bagenda n'asooka n'abalunga bagenda okuva bonna nga bawenga muzika nga tekuli muntu alina kukola kyalina kukola kati kyemukitegedde bemmala okitegeera ku kintu kyemwagala ennyo okumanyako ku nsonga eyo ekikolwa ky'okuwamba kya butiitiizi
N'ekikolwa ky'okutta kya butiitiizi. Era ndi wano bagamba nti enfuga y'amateeka mu Uganda teriiwo. There is no rule of law in Uganda. So ever think that there is rule of law in Uganda, there is no rule of law. In Uganda, Museveni and his family, they are the lawmakers. They decide who to live, who to be killed, and who to be forced out of the country. Even if you're a judge and you pass a judgment or a ruling against Museveni's rule or against Museveni's family rule, you either lose your job or you will be kicked out of office. That's why when there is a serious case in court, the state mafias, they keep on calling judges in courts of law to change their rulings in favor of the state. So that is not the news. The news is that there is no rule of law in Uganda. So don't dare think that the courts of law in Uganda are functioning. Judges, they are there just decorations. Some lawyers, they are working in hand to hand with the government to keep the status quo. So, mwena mchitegedde bulungi kama mchitegeera abalamuzi bannamateeka Uganda Law Society yekikoze judiciary yandibadde ya demonstrating zedda nga buli kimu bakitadde wansi wabula buli omu ali happy tebasobola kwogera kyekigaana okwogera kubanga mwakiriza to be compromised. Omuntu yina bw'okkiriza kuwa omugaati bakuteeka mu kamwa kitegeeza agenda ku controlling mind yo. Era tojja kuva ku biragiro byakugamba kubanga ye takkiriziganya muntu amuwakanya ng'ate obadde olya ku suwaani emu naye ajja kutta out of the war. Nina ekifaananyi kyenjagala mbasiigire nga tetunnagendako eri wansi. Kansulenti kati buli mwekifaananyi mwekifunye bulungi mukitegedde. Essiga ery'ebyobufuzi eritudde mu Bulange Mmengo erikulembera Ssaalonga Mulengejja Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga eyeefuutika ku Buganda ng'ate yagobwa dda mutegedde enkola ye. Bwekyanga ekibiina kya National Platform kitandika okuvuganya Mukama Museveni yatandika okukiwulana mpaka kuwulira bubi ne bawamba ne batta nga tasitanyega. Gye buvuddeyo katono nnyo ne baluba amaka g'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu n'omukazi omukoleko effujjo era ne basirika. Ne bakwata musajja mukulu Muwanga Kivumbi ne batta abantu be yennyini bamukwale muteeka mu kkomera. Mayiga teyebaako kye yayogera. Essaawa zino bakutte eyaliko meeya era yaliko member parliament wa Kampala Central yamukima mu maka ge yamutwala era Ssaalonga Mulengejja yasirise talina kye yayogedde. Kino kikulaga ki? Kikulaga nti kasita okkiriza okukwata ku ssente ya Museveni n'akuwa ebiragiro olina kuyitirayo nga mulongoose toyogera. Ekibagaana okwogera kiri ki? Mwakkiriza ne mukola endagaano ne Sitaani ate Sitaani talokoka. Sitaani bw'abula bw'atuma gwe kennyini akwejjirawo. Olwaliro luli kuffe enkya lujja kujja ku mmwe mwennyini nga balina obbakwata kubanga banaatera obbakwata. Olw'ensonga temukyasobola kuba nti musalira ku public yasala okwekolera emirimu gyayo. So tebaayo wa fake opposition yenna akulimba nti kye bali mu kuadvocatingira bakitegeeza no omuzannyo bagumanyi. Lwaki? Mulabyeko Lume Bayiga ng'ayogera ebigambo bingi nnyo. Oyo musajja Lume Bayiga ne Museveni tobaawula. Mulabyeko omusajja gwe bayita Saddam Gaira. Saddam Gaira oyo is a state operative bulungi nnyo. Era essaawa zino gw'olaba oyo bamuwadde airplay ku TV atambula ayogera ebigambo bingi nnyo era alinga appraisinga Museveni ate bamala ne yeefuula. Saddam Gaira operative bulungi nnyo era abadde operatingira mu opposition nga ne ssente azifuna. Ekisinga okwewuunyisa
yomu kuba taayagala era abadde balwanyisa Kyagulanyi mu mbeera yonna nga bwe yimiridde. Ompulya bulungi nnyo. Omwami ono ekisinga n'okwewuunyisa nti essaawa zino afunye amaanyi agagenda ku TV okwogera ku nsonga z'oli yawambiddwa, naye nga ku nsonga za bannayuganda bali mu makomera batawozesebwa na kuwozesa tofudde kuboogera kubanga gwe mulimu ogubasasuza. Sadamugayira saagala olimba ensi. Naawe vaayo olumu okolenga Yusufu Nsimabu yakikola, naawe ogende mulime kumalira bantu budde. Olime kumalira bantu budde. Ekisookera ddala abaana babasatu abawala wabafumbiza basajja ba state. Abaana babasatu abawala bafumbiza basajja ba state. Mwala wo Shamimu yafumba basajja banyarwanda ba State House. Mwala wo Sheila yafumbira basajja banyarwanda ba State House. Ngomba muyita Maurice basajja ba state. Kubanga ngo yagalira ne Museveni family ye ninga baganda bano boyita baganda bano bavaamu. Oli ku payroll ya state ate nga gwe administrator mukulu mu maali ya Bidandisali. Ate Bidandisali tumumanyi. Kati njagala enseetegeere mu basajja mu mukola nani. Abaana bo abawasawo abaana bo bagabana bo bawasa abanyana bali mu State House babazaalamu abaana. Era nawo protectinga bugu mu njiri ya mbaata. Kati bwojja nawane wene wesettinga bwesimanyi opposition omwogerero bya kisiru nnyo nga muloosa abantu nti abantu basiro bantu si basiro bantu bategeera. Saddam Ogayira njagala enseetegeere nti oli operative. Era mmanyi ensinga bwetambula. Mulekerawo okubuzaabuza abantu. Abantu bajja kwerwanira entalo zaabwe by all means. Otherwise ejjoogo lisusse n'akamanyiiro. Ekikolwa ky'okuwamba abantu tukivumirira. Omuntu waba alina omusango mumusamoninge agende kooti emusalire omusango so si ggwe ng'omuntu. Omuntu yandyebuuzizza obuvunaanyizibwa bwa CDF bwe buvunaanyizibwa ki? CDF oba Commander in Chief abeera mu magye ebintu byonna ebya public tateekeddwa kusonga kuwadde okukola ekintu kyonna. Kubanga ekyo si kisaawe kye. Ekintu kyonna ekirimu executive obukulembeze obufuga gavumenti tateekeddwa okisonyaako wadde okikwatako. Wabula bakyagenda mu maaso ku exercising rights kuba baagala kukola transition. Which transition gye baagala okukola tejja kusoboka mu Uganda. Tejja kusoboka mu Uganda. Wadde mumulowooza nti muyina amaanyi. Tejja kusoboka mu Uganda. Muli mukutta abantu, muwamba abantu, sente z'eggwanga muzikola bimwagala, buli kimu kikoze, naye ng'ate mukimanyi bulungi nnyo nti ebintu byemukola biri against the law. Ompulya bulungi nnyo. Kino njagala kukola statement eno ebere mu public domain ng'ensi egimanyi. 1. Sina utawona munnayuganda yenna otalwangira wakati wange na Museveni na family ye. Gwe munnabyabufuzi yenna agamba nti oyagala kujjako Museveni. Tuli kulabira ku bikolwa byo. Bw'obanga emmundu otogitunuza Museveni ng'ate ogitunuza mu Kyagulanyi kitegeeza sina nkolagana naawe. Nebakutta kubanga naffe abane babadde babatta nga temuvaayo kwogera. Nkiddamu munnabyabufuzi ng'ogamba nti olwanyisa Museveni naye ng'ate emmundu ogitunuza mu Kyagulanyi ne National Platform ne bw'ofa sina kye ngenda kulumwa kubanga oganye okulaga ensi nti musobola okuggyako Museveni ate emmundu muzitunuza mu Kyagulanyi ekintu kikyamu. Ekintu kyemukola kikyamu. Emmundu muzitunuza eri Museveni then tujja kumanya nti mwagala kuggyako Museveni. Kubanga ffe ebbanga lyamaze nga batta bakomuliri baffe teri wadde eryavuddeyo okukola wadde any post wadde okukola n'emigabo lyokola Museveni nti lwaki Museveni okola ebintu bino ku bannayuganda. Nuti omusajja omukulu Ssemujjunganda bawamba abantu batta abantu emmundu ogitunuza mu kyani ogitunuza mu Kyagulanyi.
Kyagulanyi gwotunuza yabalekerawo political virtue ne muganya okukola ki muganya ojje yambisa ate mulumba Kyagulanyi mwagaza ki semujunganda Kyagulanyi ofana irwaki 1 minute pema dakika emu Kyagulanyi ofana irwaki lwaki tokwate muno ogitunuza Museveni emundi gikwata ogitunuza Museveni tetugenda kuyomba nammwe ne buli okwate muno ogitunuza mu kyalo ogitunuza muno kitegeeza nti mukolera Museveni emirundi meka gye tubatunuzamu muno nga mutemudda gitunuzamu bale monsonyiwe kamaro kwata waliwo simu ezze ate eri important nnyo